Kale webale nnyo genda maaso n'okubanga otugoberera amanya agange nze Waswa Emmanuel obulamu buli butya batumiddeko mwena ne mbabuuzaako gye musinziira amwebala akadde ke mutuwa ne musubscribinga ku mikutu gyombi omukutu ogwa Trust Media Uganda saako n'omukutu ogwa Waswa Emma YouTube channel. Tambula ne bannaffe aba Labour World Connect abasinziira Kigowa Ntinda bagenda kutwala bweru genda connecting nabo obagambe banne njala genda bweru Saudi Arabia n'ensi ezetooloddewo zonna mu Middle East obuli mwalo buli mulenzi bajja kuba kutwala balina keya bajja kugobereza amaaso olabeke ntojja kwejjusa lugendo lwo oba mpitamu oba bukubire ku namba y'essimu eri ku screen yawo wansi ku mabbali. Warning yavudde mu ggwanga erya Guinea Conacry Banamaggye abawamba obuyinza mu ggwanga la Guinea abakulemberwa omukulu Mohamed Doumbouya oyo generali oyo Kano Mohamed Doumbouya eyawamba entebe ya Guinea Conacry nga bavuunika gavumenti yali yewangamye ku bukulembeze ey'omukulu amanyikiddwa nga Alpha Conde obaga omuyita Alpha Conde bwe batyo bano baasalawo ne bamuzingako ne balabika nti bamutwalaganya Misini. Bano basindikidde president wa kuno Yoweri Kaguta Museveni ekiwandiiko ekimulabula nekimulaalika ne bamugamba nti tubaye tukusaba ffe nga be Guinea Conacry ensonga zaffe oziwa ekitiibwa totuyisaamu maaso. Mohamed Doumbouya ono ng'akulembeddwa mu gavumenti eriko kati ey'Abannamagye yalalitse Museveni n'amugamba nti mbadde nkusaba oteeke ekitiibwa mu ggwanga lyaffe ne bye tukola kubanga tobivunaanyizibwako lekera okutulengeza ennyo bwe tutyo. Bino byavuddewa byavudde ku bigambo President Museveni byazze ayogerera gavumenti eno byazze ayogera Bannamagye bano abawamba gavumenti y'omukulu Alpha Conde yali emaze ebbanga ekulembera abatono myaka 22 bwe bagiwamba Museveni omu ku baavaayo n'akolokota Banamaggye bano era n'omutabani w'omukulembeze w'eggwanga amanyikiddwa nga Muhoozi Kainerugaba yavaayoko n'agamba nti singa president oba singa commander in chief aduumira amagye ga UPDF abawo olukusa basobola okulumba eggwanga lino bubi nnyo ne basesebula Bannamagye bano mu lunaku lumu. Byali bigambo bya Muhoozi Kainerugaba. Ye omukulembeze yali ku mukutu gwa France ng'ageza okubako interview z'akola n'avumirira eky'Abannamagye bano okuwamba obukulembeze ng'agamba nti kya kibuyabuya kya kijegajega nti omulembe guno ogw'okuwamba obukulembeze ezimita kuuzi zaakoma dda myaka 86 nga yeerabidde naye kweyajjira ng'agamba nti omulembe guno gwe tuliko omulembe omutebi oba ogwa digito tegukyaligaho kugenda maaso na kuwamba zi gavumenti. Nga bwe tumanyi ebintu byakyukamuko mu Africa nti kati Bannamagye mu nsi zonna bwe batakuwa buyinza tobutwala oba buwangudde otya kizibu okujjako ezo ensi entono naye ensi esinga obungi ono mu Africa Bannamagye b'ezo ensi be bagaba obuyinza kati ne oba gwe osinga obuli n'ofuna obuli 9 mu 5 ku buli 100 wabula nga gavumenti eriko Bannamagye bayo tebakukkiriza nti ogenda fuga tosobola fuga naye era ebadde era gye tugenzemu yeeyo nti ate kati era still Bannamagye be bakuwa entebe muze mukiraba nti ensi ez'enjawulo bw'ogenda nga Mali n'ogenda e Sudan ne wa Bashir yonna olaba n'ogenda wa Alpha Conde e Guinea Conakry era ogenda okulaba nga Bannamagye be bawambye obuki be bawambye obuyinza esaazi ne Bannamagye kati be bakyusa ne begatta ku bantu ne bavunika gavumenti eriko era nga kino kakirisa obweraliikirivu mu nsi ez'enjawulo era wekya happeninga mu ggwanga lya Guinea Conakry buli mukulembeze we yali ne yeesiba bbiri bwe twagendako e Cameroon ewa Paul Biya yakyusizawo bonna abali ku top ranks n'ateekawo abapya abayinza okumudifendinga osanga embeera tabuseemu. Kakati no bano bagambye President Museveni nti bwe kiba kyetagisa okukulumba bw'ora twesonyiwe naye tujja kukulumba tukusaleko tukuwambe kubanga neewa abantu bakoowu. Byabadde bigambo bya Guinea Conakry omukulembeze Mohamed Doumbouya eyalabadde Museveni n'amugamba nti bwe kiba kyetagisa bw'ora twesonyiwa n'otulaba bulabi bwe kiba kyetagisa kukusalako tujja kukusalako tuyambeko bannansiibo bakuggyeko kubanga naye bakoowa naye obalemeddemu. Bane ebigambo si byange gabadde mawulire genajja Guinea ekiwandiiko kyabadde kinene nnyo era ekiwandiiko kino omukulembeze omusajja akulembera eggwanga ali e Guinea Conakry asaba President Museveni amwesonyiwe abawe ekitiibwa nga bakimuwa abalabe bulabi alekera okubayisaamu amaaso otherwise tebijja kuba byangu. Kakati nno awo omusajja ayimiridde mu nsi ye n'akulalika n'agamba nga be nakoze ono bwe nja okujja nawe nkusaleko okitegedde abantu bo mbakutaaseeko kubanga abantu bo
babona jukire ne waffe tetunaba nnyo kugenda mitu bya zikuuzi zino tuba tukyali ku bya people power our power era bikange badde ekyalemi okujjako omusajja nga bagikulembera tebanabafuna mbavu esobola kumumwamulako bali bagezaako mu byakalulu naye byava mu kalulu mwabimanya tetwagala nnyo kugenda mu maaso nakubiddingana ebyo okitegedde kati option B wani waffe bali tinaba kusoma bulungi nga abasajja balabika bakyali banywevu omusajja waba alina SFC nga yemidde alina counter terrorism police alina UPDF alina buli kika kyejje okumuyimiriramu olina okubanga nawe onywedde kati bano abasajja ba Muhammad Damboyo okuva eri Guinea Conacry bamugambye bw'otatuweesonyiwa tusobola okujja ntukuwambira ewuwo obwenzi ntubukwasa betwagala kofe wangi nti kale teekayo ekirowoozo kyo wansi ku statement y'omusajja yasinzidde mu nsi mu Western Africa eyabadde yakamala okuwamba oba muyita clean and fresh yakamala okuwamba obuyinza wiiki singa 3 emabega ku 4 yali aliso we Uganda n'amugamba Blood ndaba bulabi bw'otandabe bulabi nja kulumba nze Waso Emmanuel